Kama yebazibwe. Weesiŋŋaane Babuloni sigala ng'oli mu Yudaaya. Beera mu Yudaaya. Mbeera bwetyo bwezze. Ekikulu ky'oba tokola tolyayo butuuze. Babuloni tokola olya. Sigala ng'osaba ng'ogaa nti olunaku lugenda kukya. Wano nja kuvaawo. Si we njagala okubeera. Si we nteekwa okubeera. Wangi? Si we nteekwa okubeera. Era bw'obanga olivaayo. Era nga ne omuliro gwa Nebukadneza teguli kwokya. Sigala nga weeyisanga mu Yudaaya. Sigala ng'oli different. Tokola bye bakola. Kituufu ndi omuntu omutuufu asobola okubeera mu bantu abakyamu n'asigala nga mutuufu. Siwulira kituufu ekyo? Kubanga abantu b'omulembe guno, abaana b'omulembe guno ab'amasomero batonyomeza kye bayita peer pressure. Pastor gwe no tomanyi kyoyogerako. Abaana bambala enkunamyo ffe gye tusomera. Toyina bw'oyambala lugoye luwanvu oba oyina kwambala nga bwe bambala. Kubanga bw'oyambala ebiwanvu nga bakujereggajerega kati naawe ng'olina kuteekamu kali akakoma eno waggulu osobole okubajyamu. You are just mistaken. Omuntu omutuufu asobola okubeera mu bantu abakyamu ye n'asigala nga mutuufu. Kama yebazibe n'asigala nga muki ng'ebimwetoolodde byonna bikyamu naye nga ye mutuufu era nga yalemera ku butuufu bwe. Omuvubuka bamuyitanga Samwiri. Samwiri maama we bwe yamala omuzaala yamuleeta n'amuhanding over mu tempo. Kabona Eri nga yakulira tempo mu kiseera ekyo n'amugamba omwana ono namweya mumuwaayo eri Mukama. Sisobola kumenyawo kye nayogera. Muleese kubanga bwe namusaba Mukama namuwa condition nemugamba ndi bw'olimpa omwana omulenzi ndi mukuwa. Sinza kukyusa kye nayogera kubanga omutuukirivu bw'amala okulayira ne bw'aba afiirwa takola atya. Here is the child. N'amumuwa. Naye Eri ng'alina amaka gamenyekamenyeka, broken family. Abaana ba Eri nga mu bukaafiiri be basitula bendera ku kyalo. Baana ba kabona. Abaana nga babba mu yeekaalu ebiweebwayo. Bakwata abakazi mu prayer group. Ennyama ya Mukama basonsekamu ebikato ne bagirya kifuba. Bw'obagambako bakutema oluyina ogw'Ekenya. Bali abaana nga bakambwe. Baana nga bakaafiiri mukwaliko abavubuka babiri nga babayita Coffin ne Fenekans era nga amanya gabwe bw'ogawulira ndi Coffin. Bali bakaafiiri. Coffin ne Fenekans. Fenekans kitegeeza omuntu alina amaaso agalinga ag'omusota. That's the interpretation. Go and check. Kama ibazo. Naye kyewunyisa kyekirwa nga mu family efaana bwe terimu agaana agaakula gatyo ng'ate ne Samwiri mwabeera. They lived in the same house, ate the same food, looked after by the same parent. They shared everything except the characteristics and the behaviors. Samwiri n'agamba nti mwe mukole ebintu byammwe nga bwe mbyagala nange ngenda kukola ebyange nga bwe mbyagala. I'm here on a mission. Okuzaalibwa kwange kwanjawulo ku kwammwe. I was born for a mission and by a mission. I have a destiny. Nina gyendaga. Nina kyengenda okufuuka. Mama wange alina kye yayogera, kye yagamba Katonda. Singa tekyaliwo n'okuzaalibwa saalizaaliddwa. N'ekyo mwe nga mulimu kwevuluga, nze sigenda kwevuluga. Nze nnyina gyendaga. Bw'omala okutegeera ky'olaga, bw'omala okutegeera ekyakuzaalirwa, bw'omala okutegeera ky'ogenda okufuuka, abeevuluga bajja kwevuluga nga gwe teweevuluga. Ng'ate bakwano bo. Ne Sodoma ne Gomora, ekibuga kyonna gye kyayonooneka. Ne kifuuka ky'abali b'abisiyaga. Era nga bw'oba tobirya, tebaagala obeereyo. Era nga bw'okyalayo. Sodoma. Bamalayika baakyala kawungeezi. Ne bayita mu katawuni awe Sodoma. Ne bakkirira Gomora ne bayitawo. Agasajja ne gabeewuunya entambula yaabwe. Ne gagamba bano bateekwa okuba bagenyi wano mu kibuga tetukyalina omuntu atambula bw'atyo. Bano abaawaffe bonna bayabika dda.
sajja atambula nga talina pampa bavudde wabano ne balaba entambula yabatambula nga batalina pampa ne bagamba nti bano bateekwa okuba bagenyi naye bagenze wani mubagoberere mubalinnya akagere ne babalinnya akagere ne balaba nga baweta mu maka ga Luti ne bagamba tujja kudda akawungeezi tujja kudda bano bali fresh bano. That is how evil those people were. That's how rotten that society was. Newulirizayo kino ne mu kibuga ekifaanana bwe kityo ekyali ekikaafiri bwenkaniddeawo ate waaliyo Loti atabiryangako. Ate waaliyo Loti atabirya. Kati ate wulira ekirala ekisinga okwewuunyisa ojja kwewuunya nnyo. Luti yewaka mu maka ge mu kibuga ekigwenyufu ekyenkaniddeawo abantu abagwenyuka abaavunda okutuuka ku ekyo mu maka ge yayinamu abaana abawala nga mbeerera. The Bible revealing nti mu maka ga Luti mwalimu enji. What does that mean? Nti ne mu kibuga ekivundu bwe kityo ate era mwalimu embeerera. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza obutuukirivu busobola okusigalawo ne mu situation ewajjudde obwonoonefu. Omutuufu asobola okusigalawo mu nkuyanja y'abakyamu. Kisoboka. Wakati mu buvundu bw'ekitalo osobola okusigalawo nga nti nze ndi gw'oko lwa Mukama. Abakwetoolodde bonna nga bafu naye nga gw'osazeewo ga nti nze ne Mukama tulina mention. Nze sigenda kwevuluga. Abantu bonna nga bavunnamira ekifaananyi kya Kabaka kye yayimiriza bwe baawuliranga ebidongo kulankyawa. Baawuliranga ebidongo bya Nebukadineza ne bawulira ennanga ne bawulira ebitaasa bonna ne bagwa ku ttaala ne bagamba Nebukadineza owangaale. Sadraki, Mesaki ne Abedunego ne basigala nga bayimiridde. Nagamba bannange mujja tusonyiwa ffe tetugenda kuvunnama. Lwaki? Anti ffe tuli Bayudaaya. Ekyo kikyayinza okuva mu kamwako n'obaako by'ogaanye okukola lwakuba oli mulokole. Era n'abantu babagamba lwaki gwe tokola bw'oti n'ogati anti nze ndi mulokole. Ndi yeekaalu ya Mukama. Mukama munze mwatambulira. Pulaani za Katonda zonna zeetooloolera ku nze. Nze naye Katonda ffe tugenda okununula ensi eno. Kati ntandika ntya okwevuluga. Bannange nze ngenda okutaasa mmwe. Nti baani b'otaasa nti mmwe? Mwetaagako omuntu abataasa. Kuba we muli wazibu nnyo. Nze Bayibuli nze gweyita omunnyo gw'ensi. Omunnyo bwe guggwamu ensa bannange Bayibuli ebuuza baba banaalungamu munnyo namaki. Nze ttaala. Nze njakira mu kizikiza. Kati nze nange nenzikira mwe mwenna muba mugenda kuba mu kizikiza. Bannange munsaasire si lwakabi. Mulaavu nga mubabulirira amazima. Bayibuli egamba etya speak the truth in love. Kama ebazibwe. Kabaka n'alagira ne bakuma omuliro ne bagwongeramu amaanyi n'abagamba mugwongeremu amaanyi kyamuse multiplied by 7 times ne bagukyamusa emirundi 7 gwakakira ennaku 7 ne bagukyamusa. Simanyi oba wali olabye ku muliro bwe gukyusa colors. Omuliro gusobola okwaka ne gukyusa color. Omuliro bwe gubeera ogwa yero ogwo gwe guli ordinary ogwo buli muntu yenna gwamanyi. Waliyo omuliro ogutali gwa yero gusobola okutabuka ne gukola bbulu ne guva mu bbulu ne gukola green. Awo otegeera ndi guno nno kati sigwakusaaga. Kabaka yakyamusa omuliro ne guva mu yero gw'omanyi manyangaani ne gukyusa kala ne bagulaba nga gutabuse. Njagala kugamba Setaani buli kyagenda okukola agenda kikola nga amaliridde. Era ajja kukyamusa ekikoomi nga bwakubuuza ebibuuzo nti era okyagaanye. N'omuliro ne begukyuse ne guva mu bbulu ne gufuuka green era okyagaanye. Simanyi olira Kabaka n'alyoka alagira nti balabika bagaanidde ddala
mubasibe n'esseruwale zaabwe n'eminagiro gyabwe n'engoye zaabwe ezawaka muzireete, kubanga bayibuli etugambye mbu ne babasiba n'esseruwale zaabwe n'eminagiro gyabwe mbu n'engoye endala, oba kabadde wakalabye n'engoye endala, yatumya n'engoye ezeeka bazibaleetere zonna babasabike muli kwegaba kusabike, n'engoye zennyini zikweyokere, esweta zewagula zikwokye. Okumanya omuliro gwali siriyasi. N'abaami be baateekawo ba Asha be baateekawo okubakwata babasuuleyo, okumanya gwali siriyasi. Bano gwabasampolinga. Ennimi ez'abakomba nabo bambi ne bafiirawo. Just to show you and to prove that this fire was that serious, real serious. Kabaka nasigala nga pays attention, abakungu be bone bavaawo, kabaka nasigala nga atunudde mu muliro. Je yakoma okutunulamu, je yakoma okulaba, je yakoma okulaba abasajja nga batambula, je yakoma naga ndi oba maaso gange gegaliko ekizibu, mundeetere gaalubindi zange, mumpe gaalubindi, kiki kyendaba nga kino sikirabangako. Ne bambuuza olaba ki? Naga ndi ndaba abasajja be twasuddemu ate bali mu kutambula. Naga nti waliwo ekirala ekintabudde nnyo, bali bana naye omu abalimu owookuna ye ate alinga mwana wa Katonda. Olwo nga kyekibawo Omunnazaaleesi nga yazze dda n'abeegattako bali mu muliro batambula. That was your message. You can get your entire copy, DVD, VCD, and an audio CD from the Focus Media Department, located in Kisenyi. Olukungana lutuuse, okukunganya eggwanga, okusabira awamu, Katonda mwasinkanire eggwanga. National Prayer Day etuuse, eyolekedde nga tumalako omwaka. Nakivubo Stadium we tugenda okuŋŋaalira. Mukama alina ekigambo kyawadde Bishop David Kiganda wamu ne Mamisinde, ekigambo ekigenda okuyingiza mu mwaka 2014 ng'oli w'amaanyi, ng'oli muwanguzi n'okukirawo tosubwa.